tumusabire awonere ddala. Yabadde n'ayagala na bitandika olwedde nti kakati njagala gendawa Arua ngendewa naye abasawo bamugambye ssebo ffe newakubadde mwaba people power mulina amaanyi mangi kakati sooka okakkanemuko osooka owone. Era pulezidenti yawuliriza abasawo kye bamugambye n'asala ku pulesa naye ali awo abugumiridde naye tumusabire asuuke tulyoke tujje kubanga tujja bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Tusabire ne Mama Jolie Mugisha Deputy President wa Western kubanga mulwadde tali bulungi naye katusabe Katonda amuwonye atemu okukwasaganya obuvunaanyizibwa bwe. Mr. President, ensangi zino bingi ebitambula ebiyitingana. Nze byenjagala okulaba nti lwakubanga kakati Katonda atuyambye twafuukira ddala abagumidde mu nsonga za politics wa Uganda. Kyolaba bakola butaweera okutusiiga akasa okuteekawo big instructions bingi. Mujja biwuliranga propaganda ne bateekawo kiri kati babadde bagamba Kansu Benjamin Katana awo yagenda kwesimbawo ku kadi ya NRM kubanga bamanyi nti wamaanyi era ttiimu gyali nayo ttiimu y'amaanyi. Bane mbasaba tuleme kubuzaabuzibwa. Propaganda agenda kuyitirira kwe propaganda. Mujja bewulira ono wakoze kino ate kakati kino NUP kino ate kakati bingi bye bajja okuteekateekawo tuve ku mulamwa tutandike okwogera ku ebyo tuve ku nsonga enkulu. Njagala kubasaba tusigale ku nsonga enkulu ddala eziriwa bannayuganda tuleme kubuzaabuzibwa kugenda mu bintu ebyo. Era nga bwe ngambye nti omuti oguliko ebibala ebyengedde ogwo gwe muti gwe bakuba enkonyogo ne bakanyugira ebiti ebiyinja ebifuufugu bwebityo kubanga kuliko ebibala. So tusigale ku mulamwa tuleme kubuzaabuzibwa. Eno wiiki abaana baddayo ku ssomero era buli kiseera abaana nga baddayo ku ssomero abazadde babeera mu kukaaba. Nsonga zino tuze tuzogerako mu paalamenti nga tugamba minisita w'ebyenjigiriza Mukyala Museveni nti naye kiki ekigenda maaso. Abazadde abaana nga baddayo ku ssomero fiizi bagenda bagipaaluusa neeyongerera ddala waggulu ate ng'ovudde ku fiizi nebaga kakati omwana leeta seminti leeta pavers leeta sengenge leeta simanya tiles. Bannange abaana bajja kusoma construction niyo bajja kusoma SSC science n'ebirala. Lwaki twagala okukawumbiriza abazadde? Kubanga minisitule yo eringa eyabivaako amasomero yagavaako gakola bigaagala naye twagala okubira omulanga banyini masomero. Weewaawo namwe mulina bills ez'okusasula, mulina okusasula abasomesa ate basasule bulungi, mulina ebirala ebyokwasaganya naye ate tukitegeere nti ikonomi nga bwe banyiga n'abazadde banyiga. Tubeere benkanya tuleme okusaba bintu ebitategeerekeka ng'essomero eringa eryagala otandikawo hardware kubanga ebintu ebyo byonna osaba byaki abaana bagenda kubikozesa okusoma mu kiraasi. Bannange twebeereremu nga twetubeereramu ne bannaffe ffenna tutambule obulungi awamu. Ensonga endala era abaana nga baddayo ku ssomero ensangi zino mulabe accidents zeeyongedde. Abantu bangi bagwa ku kabenje obubenje abamu ne bafa era tusaasira ab'enganda zaabo bambi abafudde abalala bakookya na biwundu malwaliro. Tuze twogera ku nsonga z'enguudo zaffe engeri gye ziri. Olinajja nakuba ekinnya emmotoka neyeefuulafuula ne bafa n'ebirala. So enguudo bano bo balaga nti tebajja zikolako. So nga wetulinda okutereeza eby'enguudo kubanga ffe gavumenti yaffe binijja bikolako kubanga biteeka okukolebwako. Naye bano bannaffe ensonga ezo si ze baliko. Kakati ffe tugezeeko okubeera abeegendereza kubanga oluusi abantu bavuga ndiima nga tebeegendereza. So twegendereze nga bwe tuvuga kubanga accidents zo zisusse ensangi zino. Twebeereremu tukuume obulamu bwaffe. Sijja kusukka waawo. Ladies and gentlemen, do allow me to invite our Deputy President in charge of Northern Region, who is in turn going to invite the President. You're welcome. Mama. Pass me that sign for them, that one where you raise, I don't know. That one.
Nobody gambayo. People power, our power, NUP, and everywhere. Oritia, our reform. Your Excellency, the de facto and de jure President of the Republic of Uganda, the entire leadership of the National Unity Platform Party, our dear representatives led here present by the leader of opposition, who has set a landmark of availability and presence in practice. Our reform. The members of parliament, those from the different councils, the mayors present, and the leader of mobilization, your entire team, and the foot soldiers. I'm not going to speak much, Your Excellency. I just want to say thank you so much for being here. Today, Monday 16th, many of these young people are parents. They should be with their children in schools, but they are here. This is a sacrifice. This is commitment, Your Excellency. I want to reflect on this rotational parliamentary bonanza, especially in northern Uganda, in Gulu. 5 billion plus blown on the roads. What we saw were strange cars, big. And when you look at the hospitals, lo and behold, sometimes you even fail to pray because of the injustice, because of the vulgarized impunity in terms of spending public resources. We did not see anything, there was no difference. But we condemn the continued misuse of public resources. And I want to thank, yes, the conditions in Arua, in Karamoja, have remained even worse. In fact, we are very, tulibanyivu, amohokosi. So this should make us to reflect more and be very determined. I bring you the presence of my sister, Jolie, Her Excellency. I had the honor of being with her and the family. They totally dissociate from the propaganda because I was physically there for 2 nights. And I want to thank my party for allowing me to be with her. We continue to pray with her. We continue to stand with the children and the family. In practice, I want to thank the Secretary General and also the many other leaders, the women win, Honorable Flavia and the team, and every day we do not have to announce it and we do not have to take photos. She's so dear to us. She's so dear to us. And we look forward to the wonders of the Lord, that she will be here with us, as usual, with her energy. Yes. And the people of Western Uganda, we are with you in solidarity. I also want to thank you, Your Excellency. Last week, against the advice of the doctors, you were all over. You are supposed to be seated. You are supposed to raise up that leg, the little nursing I knew, and I still know and practice.